Kati okubira ki mukazi? Mama baba mukwa. Kiro chichi. Kiro chichi. Papa nyoko sani kwe. Omukazi ategerekise lya Mary asambye Godfrey mpime ensamba gerengete evudde ku musajja kumusaba enjaga gikozesi asobole okufuna amaanyi agakola emirimu. Miriwe nayo badde ku kizinga ekyensaze ku mwalo gw'Ekasambwe mu bizinga ebyekome mukono. Mary alabye bayitiriza okumupeeka enjaga gye batereka mu nnyumba ngo atadde n'okumukuba. Omukazi kwe kunyiga n'akyukira bana musimbe empine ensambagere asobole okumuvaako. Poliisi ebadde ekola ekikwekete ky'okufuuza abavubi b'ennyanja obuto ku kizinga kino yeegudde ku bafuba bano nga beeriga ne bataasa ng'ab'okukyalo balemereddwa okubatawulula. Sina bwenzi bwonna nti mwankuttemu. Kati gw'oluze n'atandika okukuba. Nawe wetwanyidde fembi. Kale tugende nno. Kati gw'oluze n'atandika okukuba. Gw'oluze n'atandika okukuba. Sinamukoonako. Ate akaabira kikati. Ana akubye munne. Sagala tugende. Namulipodinga ku polisi yawe. Nkutwala ku polisi tugende. Nembona ngenda nga maze. Tugende nno. Kiyomba. Tugende siya. Wabula omukazi ono olw'obusungu obungi ayingidde mu nnyumba n'ajjayo emisekuto ebiri egy'enjaga bbaawe gy'atereka mu nnyumba n'agibalaga nga bw'amulumiriza okunywa enjaga n'okwesa amaanyi agasukiridde buli lwamukwatako. Kati embaawo kati omuwaaya ani anaamugjayo? Kati goba omuwaaya anajja kujjayo. Mu kikwekweto kino poliisi ekwatiddemu abavubuka abalala abadde banywa enjaga nabo nga beerumiriza okuginywa. Batusanze tuli ne Wangoda yeekako akantu. Kuba tuli babiri wali. Akantu ako kaki? Enjaga. Naye Wangoda olutukutte n'abanga agenda okukola kyokuleeta ssente atadduse takomyewo. Unatumia ijaga. Baada ya hapo nikasema hizo vitu mimi natumia, wacha mimi ndio nimezimisa sigara hii. Poliisi oluvannyuma egenze mu maaso n'ebikwekweto byayo ebikuliddwa Aruna Lukoma akulira ebyokulwanyisa envubu embi mu kitundu ekyo. Bakuti abantu abawerako n'ebitimba byabwe ne babitiika ku maato okubitwala ku poliisi y'Ekimi we babyokereza. Twali mu kuva ku nnyanja n'ayingirako ku lukalu alaba embeera eri ku lukalu nga si nnungi. Ffe ababadde ne chance yayingirako mu nnyanja ng'osobola okufunayo 15,000 oba omutwalo. Twali badde twongera okukuuma ennyanja eyo okusobola okubeezaawo mu nnamba. Tamale Abudo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.